Kale muli balabe balungi era abawuliza balungi aba There is Still Hope abali ku There is Still Hope 2 Eje Media n'emikutu gyaffe egy'enjawulo mwebale kubanga ate mutugobera mukama tuli basanyufu kubanga okeseza nga tukyali balamu tukudiza ekitibwa n'amatendo mwoyo mutukuvu jangu ofugera olabisibwe mu bulamu bwaffe mu Kristo Yesu mwana wa Katonda mulamu tusabidde amina era amina. Kakati wiki singa bbiri emabega eyo walama njala soka nkulaga eggulire eryo lyali ku NTV waliwo n'obuvidiyo bulala bwenja okulaga then wenamala obbikuteerayo tusooke tutandike kubanga mbu Maria yalabikidde abantu saidi ze Buyooro Masindi eyo Maria yalabikidde abantu era n'abakubi abagamba waliwo n'omukyalo omu mbu ye yalabye Maria maaso ku maaso. Tujja kulaba ebyawandiikibwa nze nagambye omuntu oyo ogw'omuzimu gwa Nabuzaana oyo Nabuzaana yalabikidde abantu balowooza Maria yalabikidde. Maria yafa mugenzi era omuntu yenna toteekeddwa kusinza mugenzi olina kusinza mulamu eyafa n'azuukira. Maria akyali mu ntaana era alinze lunaku lwa kuzuukira okitegeera. So I don't know buno obuzibu bw'amaaso bususse bano gino emizimu gy'abachwezi bino bachwezi be batandise okulabikira abantu. So abantu bali mu nsozi eyo beekulumbula okuva ebule n'ebweya abaagala kugenda kulaba ate mbu Maria. Kale kankuwa eggulire eryo lya NTV yalituwadde wiki singa bbiri emabega then nja kukuwa n'obutambi obulala nzije tumenyemenye ensonga zino gwe nno weebaze Mukama nti yakugula amaaso abantu bazibe tubazibe. Kale mu dakiika bbiri Bikiira Maria yalabikidde mu kitundu eky'e Masindi okumala kumpi kati sabbiiti bbiri abantu beesombola okuva mu bitundu ebitali bimu okugenda ku lusozi Rensa mu ggombolola ey'Enyangahya mu disitulikiti ey'e Hoima okwerabira ku kyamagero ekigambibwa nti kyagudde mu kitundu kino. Waliwo n'abantu abalumiriza nti bo Maria baamwerabiddeko n'agaabwe. Kiriziya kyegamba nti kyetaaga okwongera okwetegereza. Sabbiiti nga bbiri emabega omulala yali alunda ente ze okuliraana olusozi Rensa mu ggombolola y'Enyangahya mu disitulikiti y'e Masindi agamba nti yalaba ekitangaala waggulu ku lusozi olwo ekyamukanga kuba yali takirabangako. Ono yawalirizibwa okunyumizaako ab'oku kyalo era bangi baatandika okweyuna ekitundu kino okulaba oba ddala omulaalo byanyumya bituufu. Abaakuno babinyumya nti omu ku bakazi abaasooka wano yalinnyibwako kye balowooza nti mwoyo mutuukirivu era n'amwogeza n'alagira abawulidde ebigambo bino babituuse ku musajja Francis Ogenmungu mutuuze ku kyalo Kabalye mu ggombolola y'e Karujubu mu disitulikiti y'e Masindi era nga ye musomesa w'akakitiisimu ku kitundu. Ono okuva mu mwezi gw'omunaana abadde yeefunyiridde okusaba sapule ng'ayagala maama Maria omuzadde ayingire mu nsonga ezitali zimu mu ggwanga lyattu. Ekifo kino kati kikyaggwamu bantu abakulumulukuka okuva mu disitulikiti eziriraanye Masindi abajja okwerabira ku byogerwako. Oliver Sanyu nga yalutindize kuva mu kibuga Hoima agamba nti okujja kwe wano tekwamufudde busa kubanga Maria omubeererevu ye yamwerabiddeko dda n'agage. Bikiira Maria omuzaire ayina omuntu owunkulwa ng'omukazi kyokka otali mu kya white omuntu owunkulwa alina maama Maria nkumulwa joire kya red ali mukazi. Ono yayozezza ne ku mmunye ng'amulojja obubalagavu bwe n'ebyo by'ayagala amukolere. Ndosera kintakabalaga nina kwekisa nti Bikiira Maria ali hano kandi ebizibu byekayage byonna nina kwekisa nti maama Maria byonna alimu n'atongana abokulwakulwa n'akwata kuno n'agenda kuno. Taludde n'avunnama ku maviivi ayongera okwegayirira maama w'omulokozi. Mirembe Maria oyitule neema Mukama alina iwe okayeba omusumbakazi boona. Joan Kansiime nga ye yavudde ku kyalo Omugabi mu disitulikiti y'e Kikuube atunyumiriza nga Maria bwe yabadde mu kyambalo ekyeru. Kumurora kugira harusozi kuli ali mukererezi arokererezi nikisana sakramento wena joire white na seye yapseye ya timpora ampo.
abatannamukubako birozo nga Immaculate Wabyona eyavudde mu disitulikiti y'e Hoima bamativu nti we bamulabirako wonna ebyabwe binaaba biteredde. Era byenkunihira hano kyemanyire obwomezi bwange bujja kuhinduka olwo na bizinesi yange yeirwaro bujja kuhinduka. Abakkiriza abali wano basiiba mu kuyimba n'okusinza nga waliwo ne bannaddiini abalabiddwako mu kitundu nga nabo banyamaaliridde. Ekifo tekinnabulamu batankana byogerwa kubanga ye Fred Ali Bankoha agamba nti buli eyamuwadde ku mawulire gano tannamulambululira bulungi kye yalabye ekimuleetedde okubuusabuusa ebigenda mu maaso. Kulugana akagenda hantu akagamba ngu obuwakesonga n'abaliwo hano abandi bakugamba tibalina nekibakola abandi nibagamba lundi baloze newakugamba lolakuli noyisigala obusiritenekokola. Banna abatannalabako bo bakyalina essuubi. Nga kulola Mama Maria teeza kujju kwange hansi nemusaba ebyetaago byange. I have come to see our Mother Maria. Abalumiriza nti balabye ku Bikiira Maria bakalambira nti yabategeezezza nga bw'ayagala abantu beenenye bakyuke bave mu kibi ate babeere nga basaba n'essappule. Kereziya mu ssaza ly'e Hoima ekyagaanya okukkiriza ekiri ku lusozi Rensa nti kuba engeri maama omuzadde gy'abonekamu eri abantu bo bagimanyi. Tetusobola kurugayo tukagumya lundi tukahakaniza habwokuba ensonga nkulu ezitusigikiraho mu ekeleziya biri byafaayo. Bikiira Maria obuyabonekere omubichweke ebirukwawukana lundi obwaboneka ayina obutumwa bw'embaganizo bwaleeta hala abantu taija bwijja kweyoleka ngwa kutemba olusozi abantu bamulole rundi wa Bikiira Maria ekyagendeera atemba olusozi mukwarole abantu be. Kyokka Father Patrick Museveni nga ye mwogezi w'essaza asabye abakristo okusigala nga bakyegayirira Maria omutuukirivu ti oba olyawo mudda banaazuula ekituufu ku bantu kye balaba. Byonna tubiteekere nkaha omusaara niko Bikiira Maria ono gwakuba naaboneka nk'okwagonzamu n'abantu ajja kutulugirayo atweyoleke kandi atweze n'obutumwa obwali okugonza tutwala mu maiso. Mu byafaayo bya Kereziya buli mbeera bw'eti lwegwawo bo bakkiriza nti wabaawo obubaka Maria bwe yeetisse era wabaawo ekituukawo singa abantu bagaana okugondera obubaka buno. Okugeza mu 1917 ku kaalo Fatima akasangibwa mu ggwanga lya Portugal abaana 3 baategeeza nga bwe baali balabye nnyina wa Yezu ng'asaba ensi yeenenye kubanga waliwo ebintu 3 ebyali bigenda okugwawo nga n'ekikulu mu byo ye Ssematalo owookubiri era eyamala n'abalukawo. Omukazi omwoyo Kereziya ekakasa nti yalabikira abawala 3 mu ggwanga lya Rwanda ekibeho wakati wa 1981 ne 1989 ng'asaba abantu mu ggwanga lino beenenye era bongere okwesabira. Wabula nti kino bwe kyagaana mu 1994 Rwanda yagwamu akasambattuko akaalimu ekitta bantu ekyamira abantu abasoba mu 80,000. Mu Uganda bano si be bantu abasoose okuvaayo ne balumiriza nti balabye Bikiira Maria wabula nga yonna gye kizze kiba Kereziya tebikkiriza okwewala ebyansima tutasimba bigambo mu mannyo. Ndowooza obirabye ebiri eyo webaza Mukama waba naye webaze Yesu. Webaza Yesu nti yakuggula ku maaso naye abantu bazibe kankubuulire. Kado yatuula mbu yali asaba sapuli sitaani namuwa okwolesebwakwe mbu n'alaba Maria nga abagamba mbu yali asaba mbu Maria ayingire mu nsonga z'eggwanga Uganda. Kakati lino eggwanga lya Mukama si lya Maria. Ate nekira abantu mwe Maria yafa. Maria yafa. Ekintu kyakyo mulina okumanya. Kambawo example nnyangu. Tugeze gwe andaba awakana ng'olina omusango mu kkooti. I'm giving a clear example. Oba olina omusango mu kkooti, ng'omusango ogwo gwetaaga obeere ne looya oba ne balooya. Ne bakulagirira looya omu ntasobola okuwolereza omusango ogwo n'oguvaamu oba n'oguwangula oba n'ogusimattuka. Kakati wogenda ewaabe w'abalooya, maama wa looya gw'otwala akuwolereze oba otwala looya?
olina kutwala lawyer. Mama wa lawyer ye yazaala lawyer, tabitegeera. So kakati mu buno olugendo lwe tulimu olw'obulokozi nga tunatuuka wa kitaffe, tulina kwekwata ku Yesu ye lawyer waffe. Hata oli maama wa lawyer oli bamukozesa bukozesa kuzaala mubiri, naye kati tekimufuula kuba lawyer. Okuzaala lawyer tekikufuula kuba lawyer. Bireke nga bino ebyekkanisa endowooza obuzibu buli awo nti omusumba wawasa omukyala n'omukyala afuuka musumba. Bino byate byawukanamuko. Kakati abantu beerabira okutegeera amazima nti Yesu Kristo ne Maaliya byanjawulo nnyo. Ono gwe tusinza yafa n'azuukira mulamu, atudde at the right hand side of the Most High God. Aliyo era agenda kudda atutwale. So kakati tegogamba nti Maaliya yabalabikidde omufu ng'ate Bayibuli tetukkiriza kubanga ate tuteesa oba tussa kimu n'abafu. Maaliya naye alinze lunaku lw'amazuukira. Kakati oyo nabuzaana abantu manyi tuli mu biro eby'oluvannyuma, tuli mu biro ebizibu. Ate eyo side za west abachwezi oba tolina mwoyo wa Mukama, abachwezi basobola okukozesa ensobi sebo nabo beefuula. Era obanga oli musumba ng'ogoba mizimu ku muntu aliko emizimu gy'abachwezi, giri emizimu girina tricks mpitirivu. Olumu gyefuulanga n'omwoyo wa Katonda ne gyogera ne giragula n'okulagula. Gwe tozanyisa myoyo gy'abachwezi. Kakati bano abachwezi baba bali nnyo ku mitwe, bali kulaba abachwezi. Abamu baga nti balabyani Maaliya. Njala nkutegeeze gwandaba. Maaliya yafa era yaziikibwa. Okitegedde? Omufu tosobola kuyamba, ate tosobola gamba mufu akusabire eri omulamu. Impossible. Ebimugamba Maaliya omutuukirivu atusabire ffe aboonoonyi. Ate gwe olina chance ekyuka. Maaliya yafa ogwe gwaggwa. Okitegedde? Tumwebaza yazaala omubiri gwa Yesu, yeebale. Naye ate bwe tudda mu lugendo lw'obulokozi talina kyakuyamba. Omuntu eyafa tasobola kuyamba mulamu. Naye tukugamba yafa n'azuukira n'awangula amaanyi g'emagombe, yuyo asobola okuyamba. Kakati abantu b'e Buyooro, Masindi, ono nabuzaana oba ono bano bachwezi be baali basumbuwa. Ekizibu tuli mu biro nga desperation impitirivu. Abantu bali desperate, embeera ebasuseeko, banoonyeza okubeerwa mu bantu kubuze, banoonyeza okubeerwa okuva mu bannabbi obulimba kubuze. Buli wamu bagezezaako okuba nga bafuna okubeerwa, naye okubeerwa okwo kukyakoze ki? Kukyabuze. Naye njagala okugamba olunaku olwaleero nti okubeerwawo okwo kuli mu maaso ga Katonda. Okubeerwawo okwo kuli mu Kristo Yesu. Eyo mu nsiko gye muli mu nsozi eyo si awali ansa z'ebizibu byammwe. Era mujabeerayo ennaku ze muliyo muveeyo nga tewali kuddibwamu. Abamu emizimu nga gye gikoze ki? Gigenda bakozeseze na bwereere kwegatta nammwe. Gigenda ba visions abamu bajja kuveeyo batandike ekkanisa. Ekereziya sina kkanisa. Batandike ekereziya bafuke bannabbi b'obulimba batandike okulagula. Andi mbava wa Maaliya abamu okubikkulirwa. So njagala tubeere bagezigezi. Sitaani mu bino ebiro sitaani mukalabakalaba gwe tomuzanyirako. Abantu ajja bambusa ensozi. Ate nno kankuba omuntu omu ajja kujja abatwale mu Indian Ocean mufe nti Maaliya yamulabye ku mazzi. Olwo nno yabatutte ku nsozi kalekaleko. Ali batwala mu Victoria. Mujja fiira bwereere. Kakati njagala osome kino ekyawandiikibwa. Mataayo 24:26. Agamba what? Agamba, therefore, if they say to you, look, he is in the desert, do not go out. Or look, he is in the inner rooms, do not believe it. Do not. Ntiaba, andraja kujaga, eba nae uneno munsozi, zenya bugabo, togenda. Say uneno, alimayinja, togenda. Excuse me. Ano Maaliya andetedde ssenyiga. Kakati Yesu ali awo kumpi awo oli wennyini. Okubikkulira agamba nkonkona. Awulira gulewo.
sobola okubanga ndya naye banaye tetusaba Maria mugenzi tasobola kuyamba gwe. Ekirala tulina kugenda direct eri omwana yalina obuyinza. Genda osome Yokaana chapter 2 ku mbaga ya Kaana. Maria yagamba ati abayigirizwa banaye kyabagamba mukole, whatever he tells you to do it. So meaning nti Yesu yalina full authority, yalina last word. Kale tosobola mutumira mufu nga yakuwa access osobola okutuuka gyali. Ebyo ebintu by'okutuma bye bituleetedde obuzibu n'abalokole bennyini abali mu bannabi b'obulimba. Kutuma olemereddwa okukola enkolagana naye weetuukire, oyagala ku kimu mb'otuma otumira kuba olina ssente kuba olina ki okozesa ssente zo otandika okuba ng'otuma. Ebyo bye bituleetedde obuzibu. Yesu ayagala gwe mwennyini ogendeyo omwegambire maaso ku maaso omugambe kitange nzize. Okitegedde? So bantu b'e Masindi oba bachwezi mugenda bakola mutya nga babavuze supiidi musibeyo mu nsozi musajja nabbalumira bwere musibeyo mu nsozi mugenze kunoonya bafu. Waliwo mugwe nalabye nga ateze kamera n'agiteeka omanyi enjuba ku makya ng'eyaka kubamu ezo leyizi ezo zaakaayakana. Kale oli atadde kamera mu njuba wanagaba nerengera Maria waayakaayaka najjudde neema neŋŋamba Mukama kato manyi waliwo ebintu byolaba nogaa ne Mukama nkwebaza wanzija mu buzibu. Omanyi ekyo ky'ekintu ekisookera ddala ky'olina okuba nga weebaza Katonda, okukujja mu buzibe obwo si kyangu. Olaba n'abantu abaasoma balina diguli, balina PhD, bayivu bazibu naye nga bakyali mu busibe obwo. Kati gwe Katonda aba yakuyamba amaaso go ne gamulisibwa gati ne galaba omusana n'otegeera nti nina kusinza mwana wa Katonda omulamu si Maria. Mwebaze nnyo kuba sitaani kyakola abantu abavuga 180 speed mpitirivu. Kati lengera abasajja batu ne bakazi batu abeeyo bonna bali kulaba ki? Bali kulaba Maria. Oh Jesus Mukama atuyambe. Si byangu bino ebiro byebyo byennyini mwabasoma Bayibuli ndowooza tewali kipya, tewali kyoyinza kwewuunya. Kujjako abatasoma Bayibuli bayinza okugamba bale bino byebiki, naye basoma Bayibuli ebyo byonna Yesu yabyogerako nti we mulaba ebyo manya yentandikwa. The Son of God is on his way coming. So abantu b'e Buyooro twagala bagamba muddeyo ewaka mwatule Kristo. Maria talina kyagenda kuya. Maria yennyini alinze Yesu amugye muki amugyeyo okubanga olunaku lw'okuzuukira kw'abafu. So Maria yali awumudde kakati tasobola kuyamba, weetaaga mwana wa Katonda omulamu. So mwegendereze, naffe abalokole ffennyini twegendereze. Abantu bagamba nti Yesu wuuli yazaaliddwa eruweero nti nabbi wuuli. So naffe gye biri buli side sitaani agezaako buli side okubanga aleeta confusion, kubanga buli awali original walina okubeerawo duplicate. That is a must. Yagala toyagala. Uganda ebicupuli eby'emitwalo 5 weebiri, eby'emitwalo 2 ak'omutwalo paka ku 100 paka ku 100 kubanga original weeri. Kati tosasanga ekicupuli kya mitwalo 10 Uganda kubanga original tenakola ki tenafuluma. So original tugirina nga ye Kristo Yesu. Kakati bano ba Maria b'omu lusozi bebiduplicate byagalo byefaananyiriza abantu 10,000 ne bakola ki ne bagenda. Naye tetubasalira musawo kubanga balina ekirwadde kye tuyita spiritual blindness nti bazibe b'amaaso. Tulina kwongera kubanga tukola ki tubasabira ate embeera etereere. Kanetolemu katono nnyo enkoma ate nkuwa bennaalya wano e Kampala Uganda, Gayaza Road wano. I think Gayaza Road naalya eri ku Gayaza Road. Si Gayaza Road naalya wano Kampala wano ku Northern I think. Mbo Maria
yalabikidde mu ndabirwamu wale bintu byononya engeyo Maria yala mu ndabirwamu z'omuntu mu nnyumba y'omuntu aye Maria teyefubitise mu ndabirwamu z'omuntu abantu bagenze agenda ensome fayinaati okola bukozi ndabirwamu zirimu Maria nga gwoteekaawo nga abantu bajja kanti toli mu katono tujje tulaba bennaalya